ondetera okwagala otulano kubanga nyabo oli carefree olabika totya biduduma. Ntya oluusi mbitya biduduma mbitya. Ng'abalala basinga zino essaawa tuli mu mwezi gwa concert naye ngenda okulaba ate gwe like you're still looking good chichi and like Thank you. toyina concert this month. Nina concert naye it's one of the things I'm working on kufaanana bulungi. Sinza kati ndimo promotion kisinza kujanga ndi no mulemo okujja show nga oli because mbadde njogera ne Wizi nga ndaba this is the third. It's going to be the third concert. You know, I've attended all your concerts. Nga tubeera ne twambala bukundisho. Yes, nga tuwa bukundisho. For the first time, nayambala kundisho yabutuwa. Nakanoonyeza. Obusati we wakola. Nga bumpi nga babukolera bukoma wano nga bulungi. Mama. By then social media yali ekweri. I don't got any call. Nanoonyeza kirabika nakagaba. Akakundisho oba Mani jagala kakuletera so that is surprising oyinza okuba weerabira nti naliko ku concert zo zonna. Nandisanyuse mbutuufu nandisanyuse. Yes. So it's going to be the third one. Doza tutandike ne concert then tumale. Tuyingire mu byaffe. So the space between the two concerts zetwaliko neeno nga twabanja concert ani yatuyambye n'avaayo baswangs era baswangs bamanyi nti nsobola okisobola ojja kikola. Finally I gave him. What took you so long? Tugikole kubanga mbadde mmaze ebbanga mu butuufu nga sirina amaanyi ndyawo nga ne byenkwasaganya naye mainly nga sirina mukyagala gikola. So nze nina akayimba, I don't know about Doreen, nina akayimba nkwagala nnyo nene waliwo temperature rising. Then nze wimbawo bwenjagala bungi okutandikira eri akadebyuinga ennyo ne katambula ennyo akakuweeki kankuweeki ako koweeki buli omu kweyamanyira kikakyali sawa yona okawulirirako kalinga kali timeless. Then bwenzijukira mu video nakola nkuweeki nedda nali 50 kilos alright, at least ndiko 70. Okay, looking good, yeah. And young. That's why I was telling you I'm annoyed. I'm annoyed because she's looking. Oba tebindabika kungulu naye obiwulira muli amadala lift muziseeho. Amadala galinye. Gabadde mazibu. Ekibiina gesigadduka misinde. Saz twali tuli wano ne Dodo nga mubuuza naye oba ani akuwandiikira oba ampandikira njakunoba buyimba obw'enjawulo obw'omukwano birowoozo njakunoba twalukola ne Dennis Rackler bambi the late. Oh dear. Dennis Rackler. Birowoozo that's Nins Henry. Miss Henry. Yeah, it was his song actually. Wow. Oba he had sung it for a girl. Kati actually mwami kati ye yayimbanga nami sango tonumya obwongo nami sango tonumya kati nekikyusa nenteekawo mwami ndowooza yali aluyimbiriranga it should have been his song. Alumaliza naye nalwagalirawo nensooka nterekanga emyezi 6 nga siruyimbanga naduyimba naye ndu mastering am studio ndowooza nakola 2 takes feelinga nga ndwagala then Silva mpandiikiddeyo abantu no bawerako. And so you've given an opportunity to very many, eh? Yeah. That is good. I've listened to what they do. Ozuulira n'ogamba oluyimba olwo lulungi naddala nga baleese luwedde nga ebiseera ebisinga ziba nnungi vibe ekwata. I'm going to give you another example of Nins Henry. Yaleeta abeegombeko yali alukoledde omuntu n'atalwagala naye nga luwedde naye nze nga mpulira waliwo potential namugambirawo enkya nzija luyimba n'oluyimba nendo recording it was very good namodifyingamuko katono
Yeah. netulukola naye neddala nzeewandiikidde nakola ne Dennis Rackler ennyimba oba 2-3 ninayo nno nezesimbanga Dennis Rackler ze yawandiika bannange Okyanoonya maanyi. nzirina newandiikiddeyo keziwera endala nziwandiise n'abawandiisi ebyo bitambula music. Then there is another one. I remember Omwami Patrick Peter Ture. Yagenda nangamba oluyimba luno ndwagala nanoonya oluyimba nga kwagala nnyo nga simanyi noguwa luyimba nga lukyali lupya nagamba naluwulidde ku mukolo ndwagala I want to play it for my wife banaye nanoonya luyimba nenoonya oluyimba ne bagamba lwa IRYN Namubiru and by then nga obeera munaye taxi ng'ennyonyi gwe zaafuuka taxi nkugambye nabonaabona katono nnyo wino okuddukoddeyo abaana ate awakaana kaye kaali kato 2008 no 2009 actually 2009 ng'akaana kato kati sobola kumala bbanga ddene nnyo eno kuba ne taata we alina okulaba omwana we kati ate nga n'omuto omulala gyali akani akawa lwakuba engeri gye wakateekamu fiiru ng'abantu abasinga nga mmwe muli nange nina gwe nakaweerezaako gwe nakwanirako ne mulimbirawo ng'olinga eyali ayogera ebyange kakolera ddala era bwoba otyo byogera ebigambo otuyambye okyakakosa ne kati yamala nankyawa anti munaye walekeraawo ogenda wasooka n'obula kati tulinayo kaliwa tegutta omukwano tegutta lya ne bw'osolobeza tegutta lya ne bweyongeza kadanyuma nga si kalungi kanyuma netukola n'endala tofaayo gwebanga messages oyagala gyebuli naye amu we bamukyawa ng'ayimba kali akayimba kansonyiwa sonyiwa nsonyizibawo ako nakakozesaako naye maama nga byeweetonda ddala nga wabikoze obanga baba bakugostinze n'otandika okutonda byetokoze omuntu nali mwagala nga yali mu nsobi naye ngamba owaaye naye bwe tukolamu mukwano ebyo byonna nno nabiyimbako kyaddaaki bwe nali ngaomuto nali muto nga ntya nnyo okunyiigira ne bwemba nguli yakikoze nga mwetondera oba toyagala kunyiigira naye tujja biyimbako ebintu ebyo byonna so booyimbye naabo tunaabalaba naye ng'ennyimba zo zonna nnungi buli omu alina oluyimba I remember I hosted you on radio ng'ogenda okuwulira nation eggwako nga waliwo neera ayagala so I don't know ogenda tukolera ki bannange actually challenge y'amaanyi eyo waliwo ennyimba ze nali ngamba olwosijja luyimba kyokka ng'omuntu lwayagala nga nalwerabira dda saazeeyo muhomu akolowooza buli luyimba namakinze sure nti nduyitamu tulukolako. So can I sampling most of the songs? Not sampling, real singing. I sing the entire song. Wakiri nyimbe tono nenga nziba yimbidde zonna. Sibyagala nnyo nze nga bwe mba nagenza okulaba show. Omunajja nankubirako 1 minute of the song. Kati nange saagala kiwa abantu kubamba nina kye expecting mu luyimba nze party yange gye njagala eyinza okuba yesembayo. Kati nojja onkubirako the first 2 minutes nga lwa 3-5. Ne sinyumirwa bulungi. Saagala kikola wakiri ndekayo ezimu. naye nga lwonna nduyimbye mpozi kyenyiza obutakola butalu prolonging nnyo okukola dance breaks and all but I want to sing the entire song. Why Serena banaye ng'oyina following? Why Serena? Because banaye tetugenda kubeera bangi oyagala tutuuza ku staircase. Staircase tujja zituulako naye tutegese n'ewalala tutegese mu bifo ebirala. Bwe kiyitirire nnyo nga tugiddamu Serena. Kati omanyi bwe yatugambye ziri online. Nuli twamanyira kugula wali naye yatugambye kati ziri online. Anti bw'oba nga oyagala kuba sure okuba n'ekifo kyo oleme kutuula ku stairs giguleko online. Ate ekyali ku ssente ntonoko 15 naye ku mulyango wali ojja gifuna ku 2. Kwali olunaku lwokka lwe bajja ogitunda physical ticket right now tosobola gifuna. Tosobola gifuna. Gets open at 6 p.m. Yes. Mutandika saa meka ku stage kwennyini. Ku stage kwennyini yes kujja kubaako ebigenda mu maaso bye mulaba wajja kuba ebigenda mu maaso naye nze kennyini ku ssaawa 2. Ojja kuba oyingiddewo. Oyingiddewo. Totwala mpaka midnight.
midnight tetujja tutusaayo seraniggalawo bwe batyo sister we I have a feeling neera naye agenda kukoma ku ssaawa za munne abala balina interview bombiriri nemmanya ye 5:00 watuuka mmeka okimanyi ebyange nakeera mukama yansaasira nedda keera yali akyanyulwa zigenda bula ssaawa nnya kinagamba naye okimanyi ddodo bali kumbalinga bali kumpi okumala natugamba oshewedde nga tukyatudde naye kati tulina okumanyira also yes my dear kyetulina okumanyira abantu abamu abagenda mu concerts kye batafaako Yes. eddoboozi ly'omuyimbi likoowa tosobola kuyimbira standard time essaawa emu n'eddakiika 45 yeah. ye standard time naye mu time eyo tuba tuyimbiddemu ennyimba eziwerako naddala bwe mba sikoze breaks oba genda kukola kino nakiri kukyusa kwogera nnyo kuwummulamu ate ne ba musicians imagine nze nvaawoko nengenda nebbo ne basigala nga bakubira buli muntu they get tired so oluusi ne musanga nga nebye bakuba tebibakyabanyumira because bakoowa so tetusobola kubira ssaawa nnya ekyo kiri impossible tulina okuwummula naye ne bwe tuba tuwummudde era ssaawa nnya nnyingi nnyo standard time is 1:45 to 2 hours. Then there are musicians bewayimba nabyo bo mwe muli honorable Honorable. I think ne Hildeman China ne Mulimu honorable yes. waliyo honorable yayimba n'omukulu Hildeman. good Honorable manyomo principal doza ku principal kati simanyi will we get to see those nga bayimba naawe oba ekyo gojja kwesalirawo okole surprise ya njagala nnyo mutuuke ku stage nga mulaba bulabi nga tusabuukulula ebisabuukuluzi neme preemptinga ssaawa eno abamu bayinza oga oyo gyali sijja kujjayo omanyi omuntu ayinza okuba takwagala naga sijja kugendayo oyo nga gyali ebintu bwe bityo naye musuubira birungi waliwo bosi wange former bosi waffe akiramuta beyanga ena akayimba ke wakola kubaddamu ne John Black ya kenaddamu nakaddamu nzekka akayimba ke John Black noyimba vocals bannange nekatambula yakalemerako nga kazannya okusinga ne badijja we bajja nga ketuzanya abantu banga nti bakuba akayimba akate nga nakakola just wayingira bingi studio no nali nkalowoozaako nga nkalowoozaako so this one day nga ngenda nga no track weeri negenda nyanga nkamanyi nga nakayiga mpozi obugambo nga 2-3 bwali buntawanyana naye nkakola naye nga saakakola nti bagende bakakuba ku radio but I was surprised abantu nga bakaagala abamu nga bagamba leero letusoose okutegeera ebigambo byayogera ebigambo byayimba naye nagamba nze nga nabitegeera kubanga first of all era nalwagala lw'ebigambo ebyo naye tebafaayo kuwuliriza oba yagamba IRYN can sing. Can you imagine lower voice? Wayogenanga wansi ate nga bosi waffe alina that ear omumanyi beyanga abanange she can sing lower upper lower bambi nice I should do more of those songs. Yeah. Naddala mwe amaloboozi gange mwe gabeerera different all the octaves or the registers z'ennyimba kubanga ndabika nnyimba ebintu bye bimu abantu tebampulirangako mu registers ndala but they do hear me naye balowooza kuba mpulira abantu babeera ne gundi arguments zaabwe no IRYN only sings manyi abatamanyi n'abatamanyi ku music wadde n'akamu ne balemera ku kintu ekyo IRYN only sings low bwe bityo tebamanyi na kigambo ki kyakukozesa they don't know naye mbiyimba yes I can naye ate normally sina byensinga okwagala nnyo energy yange njiwulirira eri ku high notes soprano and those high notes but yeah I can do all. I was in shock I was in shock when nawulira I think was it Juliana ngali ku radio ne bamubuuza n'alyoka ayogera IRYN na complimentinga gwe nti waliwo wootuuka ye waatatuuka ku high notes. Ku high note yaga high note oba no, I don't know I can do all but when we're in studio I make it simple for everybody because I can do every voice so when I'm in studio ndaba oli gy'asobola okujja atasobola kukola nenjikola nenjikola if we need a man nga taliiwo I can do and sound I can do those voices and sound like a man. Yeah, I tell you, baritone. Yeah, but yeah, I can. You started singing while you're young. Yeah.
in church, because most people abayimbi bagamba twatandikira mu church. At home ng'omuntu yenna ng'omwana yenna eno omwana we ebintu ebimu byafuuka obiraba nga neeyimbira nga mbeera nyimba naye nga ndowooza ajagala bwagazi nnyo kuyimba nga nyimbira ddala. But of course I went to Sunday schools, I went to church choirs, I went to school choirs, nentandikira bwentyo naye nga si nti namala kuyingira ssomero oba church choir nenjiga oba nenjagala okuyimba. Ndowooza kyandimu nga natandikirawo olwaba okuwulira ndowooza music nga nsobola ogegenya. I did. Olwo kye nawulira nti ebibi byange bingi nange oluusi binkanga naera akantu ako ntera nnyo okwogera tompulira ngamba ekyo ekibi bannange kankireke lwakubanga olaba nebyennina. Akayimba Kasumba Kyagulanyi akawandikira Julie Mutesa. When I listened to it, I liked it. She told me I have a song here, but I don't know whether when they wrote it they were thinking about me. Well, it looked to me like they were waiting for me for a long time nzije ntule mu luyimbo. Nabiwulira byansanyusa nti olunaku lwe nagendayo lwe nabiwulira lwe nabiyimba. Naye nawulira nga nange bannange ebibi byange bingi nange binkanga zona. Abantu abawandiisi bamanyi okusoma obwongo bw'abantu oba embeera z'abantu ne bawandiika ekintu ng'ola akikwata ku buli omu nga buli omu akyerabamu. Kati nga sikulaba kale yes nakulabye mu lusuku nera neneewuunya. Olusuku abantu lyomugagala ku opinion ye byomu awadde comment abanyiga ne ng'abanaye mulimu n'abanyi kwambaza gumboots bambi abantu babeera n'ebintu ebibanyiiza nogaga binsesa kuba nagambye okay this is how bw'olaba abantu endowooza zaabwe nti wagossa emmere n'ogikuta of course nandibadde nsobola obutakiteekayo but I put it kulaba si kulaba ndinze kemmere yange I don't have time nenjigotta nagigosse nga njiraba. Of course manyi okufa pozi okuyunja ettooke gwe gwasoose naye nga bwe naliyunjiza jjajjange bwe namulaba alisala natunulidde ettooke nga siraba wa enkondo eyo nga sisobola gijjayo kuba lijja kungwira ye yakisala awo nakisaze bw'ati n'akita ne kigwa. Kati ettooke gwanva ennyo simanyi ngeri kindala yaddijjayo nze nalikute awabeere empumumpu nendikwata lyeme kwewuttulawo nnyo wansi. Ebampa advice naye ate okufumba natandika okufumba nga n'emyaka 9 kuwaata biki mbivanye of course naye ku ddakiika eyo nate njala fumba ttooke lyange sina budde buliteeka mu ndagala ndirye naye ndagala oba si ndagala yadde teriwooma lirabi nedda n'okuwooma teryabadde teriwooma si lwakuba naligoyezza namulawo lirabika ng'ekimuli lyadde ekkulu kuba lyayatikiddeyo waggulu kati kikyali nzigisizzaawo bwe lyakika anyway nange ayogera nze kyenabadde ndowooza nayoza si ttooke naye kimuli oba waliwo ettooke libateekawo nga kimuli nga kyakulabika bulungi mu garden. Ku njala bannange ligaano gendayo mukamwa bw'oba n'enjala ligaano genda mukamwa lisikuttemu nangalo bwenti naye babi kyanseseza nnyo nti kwega obedda ntula abantu nebeera ddala serious omwala omuganda erinnya lyejjeeko nga come on singa nina obudde obubiddamu kwega nga nabitaddeyo simanyi ndoza oyinza okukayana n'abantu n'okayana but people tebalina humor wadde n'akettondo nali ndoza social media sometimes kusekamu naye ate nze no nze it wasn't at all of course manyi osiba emmere eyo giwaata nenteekako obuwuwo 10 simanyi nengitindikira byonna nange saagala mmere ensuulemu sijagala ne bwe mbeera nzekka nga nina obudde emmere yange ngisiba bulungi nnyo nengiteeka mu ndagala neeboobera nga nja kukirya bwomu naye nga bwe tuli ku Facebook live kuliko abantu nga bali elsewhere in the world nabo nze kale nze natunulidde nno birala nze kye natunulidde nabye nga nga you've invested in Uganda nga olina olusuku lwo olina olusuku lwo olina ennyumba nedda kale sijja gamba nti olusuku lwange ndwagala nnyo ndulabirira naye ate kati how do you bitaano kale nera naye biri mu gundi mu compound yo mu garden naye ate you have also other properties kati ate abantu abasinga bambi bwe bakomawo bwe batandikira ku scratch ate kati gwe walina mufumbo I don't know why you had
wakiwayo olina properties ate ng'ezizo kati nga kyeneebuuza gwe wakikola otya abalala munaye bo babakubirayo abalala babakubirayo natandikira ku zero sayina kintu kyonna kyonna bwe naviira mu bufumbo mu ate dda nnyo nga sina kintu kyonna ku zero ate kati naleka omwami ebintu bye nawe notandika obupya netandika butandise netandika afresh naye obadde obuuza ki mpozi kati nga mbuuza like kati waliwo abambi abamu bo nga bali eyo naye nga beebuuza oba bo banaakola batya like yandiyagadde aweereze ssente ebintu e Uganda kati nze kyembadde njagala ennyo nti oli ali eri naye amanye gwe wakikola otya maybe nasobola obikola ebimu kuba naliwo nga mala time wano emala naye bw'oba obeera bweru eyo tolina budde tosobola kumala mwezi mulamba oba ddala nga obeera ddala eri okola ebyo byonna tosobola kujja n'omala abasinga bamalawo omwezi oba wiikisi 3 ate nga zizokka mu mwaka naye nze nga nzija nnyo nenzira era waliwo ebintu ebimu nga saabyekolera nzekka ng'ofunayo abantu ebimu ne bitagenda nga bwe wandibyagadde so omuntu alina kujja bwabanga ekitegeeza okkiriziganya n'abalala nti ebintu byetaagamu supervision wadde waliwo omuntu ate nga n'abisupervisinga omwesiganira mukwano gwange yabeeranga Sweden nga lwazze ajja ne ssente ze oba amala wiikisi 3 nga bakola emisana n'ekiro bwe ziggwawo ng'agenda ng'adda nazo endala nga batuuka batuuse ng'addayo ebintu bye biringa bwe yabyagala kakati naye ate era bw'olowooza okuinvestinga eno ogenda zimba ennyumba yo oba ozimba amayumba oba oyagala enju y'okubeeramu kubanga kiringa abantu ababeera ku bannaabwe kale ali eyo talina kyeyekoledde talina nanju Uganda nze oba oŋŋamba enju enkolere kye Uganda gye sibeera just kuba ndaga society mumanyi mbeere ne bweru naye ninayo amaka gange yaki okujjako ngono okiteekamu abapangisa bw'oba wazimba gu bangalo gunene guzibu gwa kupangisa kyokka ssente zo zagendera omwo oba n'ojjamu ssente ntono nnyo tebagiviiramu ng'okurinovatinga ssente nnyingi nnyo zisinga ziba kusasulidde emyaka kutereeza nju nze tekyandibadde tekinneetaagisa singa nali simala bbanga ddene eno kyandibadde tekinneetaagisa kuba na bintu bimu kisinzira ki bintu kyogenda obikozesa kati bw'ŋŋamba olusuku olunene nnyo muvaamu ssente oba mmeka neeyogerako nga nze abasobola obimanage nga babikola olina okuba n'omuntu gwe weesigira ddala n'olaba nti ssente ezo zivaamu kuba oluusi oyonoona nnyingi nnyo okulabirira amaka go g'otosulamu g'otoberamu okulabirira olusuku n'ojjamu ntono nnyo abamu tebamanyi kikyazikosa naye nebweru eyo ebintu by'okukolamu gyebiri bingi nnyo by'osobola okukolamu n'enju eyo gy'oyagala ozimba n'osobola ogigula eyo oba yonna w'oyagalira ogitunda osobola ogitunda n'osasula oba ssente ze zibadde zibulayo za mortgage n'osigazaako n'okola kyoyagala ogenda mu maaso kati nze ku kyokukola bano ebintu e Uganda sikola bingi nnyo naye nkola nga mmanyi nti kino bwe mba siriiwo kyetaagisa okukola ebiteetaagisa sigenda na ku pressure z'abantu bw'oli alina simanyi alina za apartments alina bino babiirira ddala wano basobola okulabirira ebintu byabwe basobola okunoonya business z'okukoleramu oba toliiwo kizibu nnyo 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 omuntu ayinza okulemera mu nnyumba yo okumala omwaka you've lost that money n'ozinoonya n'ogezaako n'omaliza nga tozijjeeyo kiraba kyokka nga ssente ezo zandikoledde ebintu si kyangu nnyo si kyangu kale abamu babakwasa ba lawyers abamu balina companies ezirabirira ndooza ebintu naye webanga nnyumba amayumba obuyumbi okulagako nti nina amayumba gange nina kino tekinkubaganya dde n'eddakiika n'emu okuzizimba nti ndaga abantu nti nina gano okujjako nga kuba kati nze bwe nvaawo ennyumba yange ngisibaawo obusibi neŋŋenda waliwo abagirabirira oba olekawo omuntu taxi oh please taxi zibuli wiiki okujjako ng'ofulayingira mulimu era nga nti gy'ogenda ogenze zikimayo oba bwe banva eri buli kaseera nga nze zikimayo ekyo kisoboka ekirala kyembadde njagala okubuuza kyekyokubeera eri what challenges did you face ng'obeera ebweru in a foreign place emikwano bannanga I think being married that side of is kinda abantu basinga bagamba nze ngenda njagala kufumbirwa omuzungu njagala kufumbirwa muntu ali bweru is it more or less like this side so that ali eri naye alaba omuvubuka nga tannakiyingiramu
Adanya kiyingira ku challenges kize wafuna in the language disturb you. Sirowooza nkonti kangende enfumbirwa eyo byansanga busanzi nti oba njagala gende eyo oba obulamu buli butya ekyokufumbirwa kyansanga busanzi nga naye nze intention yange oba kale bwe nsinga nali njala genda kusoma naye so si kangende enfumbirwa oba obulamu bubeera butya kati nze challenges nasangayo eziwera si nnyingi naye waliwo ebintu ebimu culture differences twagenda tuli bato olulimi naye nze nali nalwigako nga soogera bwogezi naye nga ntegeera nsobola n'okusoma nensooka mbeerako shy naye nentuuka neneeyongerera ddala okusomerayo then after a while nentandika omuntu yaŋŋamba abo abasoma be nali nsoma nabo banaabasomesa don't worry you will not know neojja kugenda okulaba nga otandise okwogera French era nentandika kuba nabeeranga mu bifo ebimu nga baŋŋamba French yekayika kati nga bwenzire neeka n'omwami gyembeerera mu luzungu twegamba luzungu nagenda okulaba nga ntandise n'ebyesisomye nti mbiyigidde mu kusoma omanya context omuntu ekintu kyakyogereddemu okiwulira buli lunaku n'omanya kino kitegeeza bwe kiti naye saakomanga awo okukiwulira nemanya context ngenda ekigambo ekyo nenkikebera kitegeeza ki oba bakiwandiika batya so apart from the university neeyongera okwesomesa okugenda nga nesomesa actually even right now neeyongera because there are projects I'm working on njagala to have to improve my French especially written kubanga it's very important oba oyagala okukola eyo mu bintu ebimu that you write so well French akantu katono nnyo kakutunuzanga ataasoma kakutunuzanga atabeere competent it's very important okukola spellings ennungi mu French bu accents obwo ekintu ekiri feminine notokiwandika nga feminine ebyo bwe bityo so it's very important nokuyiga vocabulary kwega kuyiga ebintu bingi and the culture and the history kati challenges endala jukira naliva wano nga nnyimba kati nagenda nebbugumu nga manyi olutuuka eri genda kunoonya bano nyimbe wano nyimbe eri okole tuwa nga bwe tulaba abazungu tuwa era nali sigirowoozaako naye nga ndowooza kangende nyimbe wenda ba stage ngiyimbeko nga wano bwe tuva eno nogamba ngenze kuyimbawo TV8 ngenze no si buli awali live band mboba bakola concert omala galampa stage z'abantu ku ddoboozi ly'olina no kubanga bo bagitwalanga mulimu they are inspectors all the time everywhere if they come in ne babuza bani abali ku stage bonna balina ebipapula first of all yes ani yaba hirinze mu bbaala eno buli omu alina contract ye oba yagifunye eri declared kati bo bakitwala nti oli mu kukola so you either working under the table or you don't have papers ebintu ng'ebyo so olina okubeera nga buli kimu okitambuza nga bakiteeka okutambula so bajja kugamba no oba leero tojja kuyimba oba noba nga olina ojoina okweregisteringa ate ne bamala okulaba oba you can really sing ate ne bagala leero tekijja kusoboka ebintu ebyo byamfrustratinganga but I found musicians I could work with neturecordinga naye nga murecordinga nemutula n'ennyimba zammwe paaka lwe muli nfuna record paaka lwe mufuna gye baba programming ogenda okuyimba nagenda okulanga ekyo kimpanvuyeko ate ngeno bwe mpulira nga abaana batandise okuyimba nogamba kakati that challenge nagirina naye ate kwegana nga nintandika okubeera unhappy which also affected my marriage a bit kubanga nga ndowooza kimu nga you were homesick eri nnyimba naye sina gye performing can you imagine all those years nga naperformingako emirundi mitono up to 2005 okuperforminga nga bwe nandyagadde after that I performed with other groups I recorded songs in studios naye nga tekimala so ekyo kyandeetera challenges ebintu ebirala this day to day life ogenza omuntu akutunuulidde oyingidde edduuka I'm wondering gwe nga teweeyerusa because they say bw'otuuka eri babeera mulimu abamu tusobola kyogera nti kyavaawo ekiri abantu ekyokubeera nga mulimu abantu abamu nga kala zaffe ngeri they don't feel comfortable nze naliko mu nnyonyi nga nva I think oba yali Texas nga tugenda New York muzungu nga nemugamba halo n'agaana okunziramu nagamba nalyoka anyiga nagenda okulaba boogera olulimi lwabwe then ne baŋŋamba sikwata ku bintu bye soogera naye then they also told me to move ne creating a space yes so that really happened kati nandyagadde nkubuuze gwe nga teweeyerusa because abantu abasinga beeyerusa and olowooza no yakoleberwa kuba nti oli muddugavu abazungu bagamba butalaba nkomuntu ya black nga ligenze mu white
oba black ne bwe wandibadde nga abakyotalaba wano boolaba abeeru era ebyo yandibikoze ku ye oli black bangamba mbu teyamanyi talabanko bantu nga bafaanana nga nze pozi tebamusembereranga kabalaba nga mu nsi yaawo abalaba mpozi era kyagala bwagazi bamusemberere kubanga balina already that bagamba bawunya ebyo bye nalaba nti bawunya mukola ki naye balina ekyokuwunya kyekisinga obubi kibaga nti muwunya so ayinza okulowoozoze ogenda muwunyira and already they think we're not intelligent maybe you're trying to initiate a conversation nagenda kugamba biki nga tayagala naye si bonna tebaliwe batyo by the way bantu balungi nnyo bangi nnyo balungi nnyo kati nze ekyobuteeyerusa nanga nti neebuuza kuva dda nze nakulaba nali mu shows bwoti bw'oli ennaku zino abantu balowooza oba neeyeruza biki nedda nina essimu yange kuba ekifaananyi bwe mpulira nga njala kwerukamu simanyi nkugambye n'enkova eyibula zibuza nga njeruka si filter mu ssimu teriimu bwe nteeka mu ssimu nga nnyongerera ddala okweruka naye of course neesigako ebintu omuntu ayinza okugamba naye nze neebuuza nnyo bwe mba ngenda kwesiga ebintu nembuza birimu kirwaki naddala bano abantu abagamba kankutabulire ngenda kutabulira nentunulira omuntu aŋŋamba ngenda kutabulira abamu nga bwe njala omubuuza ebizibu otabula eki akwata eddagala ebintu hydroquinone is very bad mercury is very bad kakati simanyi bantu oba bafaayo okusoma ku bintu ebyo bye bagenda okwesiga kubanga omanti ogenda tabula mbu nina ebizigo bye mutabulira ate nga siraba nnyo nti oba alina knowledge emala oba okusoma ke kwenkanyeewa omuntu nanga ogenda kuntabulira omubuuzi otabula kitasobola kikugamba kati muli siina bukugu mu kutabula bizigo ebyo but sikkiriza tosobola kuŋŋamba ngenda kutabulira nzikirize neebuuza lwaki teweeyerusa kati kankubulire saagala kuba you have to do it your whole life tosobola kubeera permanently white oba light skin olina okubeera ng'oyongerezaako ekirala nina ebintu byeneesizesize nayagalako ninga naye bwentangalamu makeup oba anangendako bulungi obusundu olwo besiga nga bulyoka bukumera ng'olyoka oyerukako kano ng'ekya black kijja wano bwekiti waliobyeneesiga nga simanyi nalwaki byesiga bakugamba ogenda kunyirira skin ejja kunyirira kumbe byerusa oba birina kyebikola neryoka ekalambala skin neryoka ekalambala buno obuntu ne bufuuka munange kati ndabira ddala it's not like I've been like rejected anywhere because of my complexion siraba lwaki nkikola I feel good my judge told me you're a black beauty siraba nnyo lwaki no majjajja yampitanga bw'atyo ne jjajja wange omusajja nga babiŋŋamba so but yeah there's that one anti era teri yokka olina obiteekamu buli kaseera tosobola kulekera but osobola obiteekamu skin nebeera smooth n'ofaanana bulungi naye okugenda oyerukira eddala tolekeraawo yoyo bakugamba nti kale oyinza obutaddayo kukkalayo but you have to maintain it togikola as frequently as you would in the beginning naye tobeera mukasana wadde tokaliimu you have to wear your sunscreen kati ebintu ebyo abamu ffe batabimanyiira kubanga ofuna kataani kalimu omusana gwakwokezza ate nekasooka kakugaanirako nako kati gyebiri bikola naye ekyokwerusa simanyi ogenza noyogera nnyo kujjajja abantu bandabikira bulungi naye obitya ka consistency ako n'ebinaavaamu because batera otugamba waliwo repercussions the skin cancer people don't think about it but the skin cancer that is the word I was scared to talk about kinnamakula ekino kimanyi okukwata awantu n'oga katonda ng'oliba nga kirenga kalaba akantu kano kasaako nga kamuli wano n'akalala nga kali wano weeru ate nga tekagenda obitunuulira otyamu then ekirala kyemadenja ogenze noyogera ku jjajja banaye ennaku zino omulembe gukyaliwo ogw'okubeera nga baana baffe tubatwala ewa jjajja bajjajja basobola obbalabirira obulungi the way you're talking about jjajja ffe maama waffe yali atya ng'agamba jjajja anaabalabirira bo maama we ani yakula ati yakula ne bazadde be so n'atugaana ffe okubeera nga bwe tuba tugenda ewa jjajja nga tugenda naye ne tubeera naye kuba takkiriziganya naye enkuzayi gye bamukuzaamu nga yalowooza tebabeera na budde nze kankubuulire jjajja wange my maternal grandmother yes
and my maternal grandfather be bokka be nalaba naye obulamu bwange obusinga essanyu erisinga kuba nti mu bulamu bwange as I was growing up liri nabajjajja bange yeyeke yatuyimbiranga lullabies oba story yatusomeranga nga tasoma story book naye nga atunyumiza stories ekizibu kyokka nti zaali nga zitiisa nga zitiisa ate n'atatulimbulula kakati olugijjukira mulusibisa stapuli oba musumaali kati nga mugamba oluggi mwalusibye ne onosooba omuntu agenda asiba oluggi olwo nga muti ekisolo kigenda kujja ng'empewo bwerufu wamu nekola nga mugamba bannaye nga tutya very fond memories of my grandma siyinza kuga nti waaliwo olunaku n'olumu wenanoonya jjajja nga simanyi wa waali jjajja yabeerangawo essaawa yonna bw'aba alina gy'ali oba omanyi wa jjajja gy'ali si nti asiiba atuleze oba akola ki but there was that love nga mumubeerako oba mugenze mulumba oba mugenze wa onoonya wali jjajja nomwekutirizaako n'otuulaawo buli wantu wonna wonna baba balabirira bulungi oluusi embeera teba nnungi ffe tetwali jjajja tebaali bagagga wadde n'akamu naye twalina emirembe wa jjajja twali happy simanyi ani yakulirako wa jjajja oba yayitayo ayinza okugamba otherwise amasannyalaze oluusi tetulina tv tetulina ki tufumbira ku nku but we were very very naye abendaku zino bajjajja bendaku zino nga ba high class ba high class kati abantu abamu bamigrating nga badda mu Kampala abajjajja babeera eno naye nze nandikyagadde nnyo era abaana bange mbatwalwa kuba sikyalina gyendaba gyenadigaanye nti kati wajjajja because all that made it jjajja like tebikyaliwo mbalaga bulazi weewano naye tulina ngeri kijoga nti oba kati weewano oba ekintu ekiri different tebiriyo naye nze nkiwagira nkyagalira ddala nkyagala of course embeera zakyuka kati sisobolaga nti mubeereko mu bwavu buli bwe twalimu mubeere mu kino naye mbalaga nti kyalinga bwe kiti lwakuba luckily tebali awo kujaji nga bakimanyi lwaki embeera eri bweti bamanyi abantu tebasobola kuba nti buli kimu bakirina abali mu mbeera eyo tebabeera tebagamba affe tetusobola tetwandisobodde kati tulina twesobolako tusobola okubeera mu mbeera ennungi singa bajjajja bange baali bakyaliwo of course bandibadde tebali mu mbeera eri ffe gye twabeererangayo naye nga newankwadde twali bwe tutyo ffe twali basanyufu baali basanyufu bafaayo atuyigiriza ebintu twayiga ebintu bingi nnyo okulima byonna bye mmanyi nze ebisinga nabiyigira ku jjajja so okulima okukoza abaana balina okukola emirimu it's not like a punishment babeera babayigiriza you would encourage that omwana okubeera nga agendako mu ffumbiro naye sirinda mbu kati otuusiza emyaka mukaaga tandika kugana ebitandika just like that abruptly enkya omwana nakera nakugambye wata amatooke mubikola kugamba playfully in a friendly way munyumya kwata yetooke wate ebyo abamu yagamba jjajja naye mpaate yetooke mpola mpola n'ogenda ng'omuyigiriza so si kumukubira ku mbooko nkugambye wate ettooke omwana omukyayi ebintu ebyo omukyayi okujja okubeera naawe twayiganga emirimu mu ngeri eyo oba n'ekirala twabeerangayo bangi katwasookanga ne tutakirowooza ne tuva ffenna ne tugenda ku ssomero jjajja ne tumulekera buli kimu tetwakimye mazzi tewali mazzi ga taapu of course nga muyinza okudda nga tewali mmere kubanga bwe nkitunuulira bwe natandika okitunuulira ninga of course jjajja tajja genda akime mazzi tajja genda yatugambako naye nga waliwo we mutuukaawo myaka 14 15 akugamba kino oyagala kunyiiga kusiba somboosa ne tudda nga tagifumbye mami akugambeko n'onyiga mulugunya kati bwamugamba kola ekintu bagambe eyowa mukola time out tukola time out ate no tabs izo ole kibanyiga feno nga batukubiba kuboggana naye n'omukolera time out kukinga kikyaganya okukola nti ku myaka 6-7 bakwaganya okoza ebintu ng'akuloopayo nti bankozesa emirimu egy'empaka bazungu ng'akuloopa banna nange waliwo gwe nalaba gwe bazza bwe bamala okukula bakiraba nti mama waffe tasobola kukola bino byonna yekka kwega batuuka ne bamanya nti tulina omuyambako ng'ogenda obayigiriza mpolampola si mpaka nga olusifa abazadde beeno bye tutera okukola nti lwampaka mpolampola ekyenjagadde kati nga nze nakyawo okufumba naye nali ngamba abantu nti singa nange bakinjigiriza naye bino byalinga punishment yabanga nga punishment kati mpozi oluusi kati abazadde abamu kati ngaffe kati ffe ebimu kyekitutiisa n'ogamba omwana nyinza omutwala
kubanga ffe bakugambanga kimu kugayekola kino namala gwe naggaye nja kukuba nakubirako oguyi gwe banaamukuba waliwo ebintu ebimu nga tebyetaagisa kuba bukubi bw'oyogera n'omwana ategeera n'okumugambiriza buli kiseera kugaye nja kukuba ye gwe oli musiru ebyo ebintu omwana akula nabyo omugamba musiru ebintu ebyo byonna there are ways of talking to your kids or training them or asking them to do things for you. Neka please naffe tusobola okukateekako si mugamba leetera amazzi g'okunywa kola kino mwana ebweru akugamba mama otudde wali tukyoga nze naawe ani asinga okuba naye ogenda okitunuulira nga kituufu aba tayagadde kuyisaamu maaso tutumiriza nnyo ffeeni e Uganda kuba ogamba omwana tondaba mu kamwa oyagala akutta omuzadde olweyayire oyagala ndwere oyagala nkole ki ate oba olukutte nsobola okukuleka kakati aba ategeeza kwe gatonda bye gyonzigyeko olweyo mpa remote eyo eri omwana akugamba ate nga he's right they're right kuba bonna bwe tutuulidde oyagala mpeereza kiri mpa kino omwana atuuka naga no ontuma nnyo ate takoma kigamba ggwe genda n'akigamba bakwano be ne bagamba bazadde baabwe oba n'akigamba ne batticha ogenda okulanga social services kati bw'ogenda okituuna n'ogamba nokansituke kuba omuganga nja kugenda oleta eglaasi y'amazzi fridge ffenna tuli mu nju akutuddea naawe otudde wano omwana aba agamba tusobola kwejjirayo glaasi ngeri ekudisrespectinga ogenda obitunulamu oluusi n'ogamba mbutuufu tuyitiriza ffe tutumira eno ng'amateeka gaffe eno tubikola eno naye ebweru oluusi bw'ogenda obitunulamu ng'olaba naffe tulina okukyusaamu ku katono. When is the right time to talk that talk? Okubeera, I wouldn't want to use the word like omwana ddi lwe tulina okwogera naye ne tumutuuza wansi omanye ennaku zino nga social media tennamusomesa gw'olowooza when is the right time to talk to your child about, how can I call it, about nyam about sex education. Auntie, you can start. I think you have boys. I have boys, yes. Now, because Auntie, sometimes here in our society, like sex is taboo. It's something that's real. We have to talk about it. Yes. Things that we're going to learn in school. You see, when I'm even scared to say it because, like, no. I wish we had talked about it with. I wish my mother had told me things about sex. I wish than okujja ne bagamba oyagala oli gaayo oba omuvubuka yakoze ki bagenda kukuba emiggo. So how am I supposed to know that having sex is bad, or how am I supposed to know that talking to boys is bad? Mu kifo ky'okuba omuntu emiggo. In the first place mwaba mwamusomesaako oba nti bw'ofuna olubuto nga oli muto oba ng'okyasoma si kirungi so sikuba bukuba emiggo ekyo nkirabye abantu bangi by the way nina ba relatives omuvubuka bagakaba bemba ku 10 n'omwala neŋŋamba kakati okulowooza ebintu ebyo bibi okulowooza sex bibi naye the earlier the better. Of course totandika na buli kintu nga kiri detailed. Ffe tulowooza abaana abato tebategeera naye otandika mpolampola kyolaba kyategeera mpolampola ebintu oyinza okulowooza biri complex nga tebiri as complex as you think. Now if you have a relationship with those boys bagamba mbuno like for example inzo kujja bayina that baba kwesiga nnyo so kujja naga mom nakunyumizako about some girl this guy is my friend at school there's a water ikonogaba It depends on the age. Era sibuuzanga ali curious ennyo okwekanga you have this friend. Is she nice? Is she really your friend? Mpola bwotyo nendaba wa gy'agenda wabangambira ddala nti girlfriend. Naye abamu era tajja kugaa nti I have a girlfriend nti wuuno. Kwega otandika mpola nze ndowooza byo sina bye bisooka ebintu bye nnasooka oba bye ntandikirako. You don't show these. Nobody has to see your nunu. Your body is your body. Don't show the bad touches. Nobody has to touch you. Don't accept. Don't talk to strangers. Don't accept candies. Mpola ajja kumala akubuuze lwaki. Ogende ng'omunnyonnyola bagenda bakula bagenda bategeera ebintu ne mu masomero babasomesezaayo. Kati ayinza okudda n'ekibuuzo okuva ku ssomero teweefuula nga takimanyi kuba nze nalina emyaka oba nga 10 nembuuza nga sinnabisomako nti naye nabuuza omuntu ekaba bafuna batya olubuto nanga simanyidde ddala
kati Mwobera kibuuza curious. nengamba bafuna batya olubuto kati omwana w'emyaka 10 wakizijjidde kibuuza That means I'm Kitegeeza ready. alina waabiwuliddeko kati nze mandooza you have a way of starting that conversation mpola nolaba kikyategedde n'ogenda ng'omusomesa oba n'omubuuza nigiya kijje lwaki akibuuza Yes. kubanga abaana basirikira ebintu nange mmanyi bye nalabanga bye nawuliranga kati Yes. bye ndowooza nti it's good okutandika okwogera ku bintu ebimu mpola ate it's good also not to show obutalowooza nti abaana bato tebalaba tebategeera kids register kids can look innocent n'alaba ekintu n'asika naye ng'akirabye akitegeera ng'olowooza nti ategeera n'okola ebintu mu maaso g'abaana oba n'oyogera agantu oba n'okola biki gwe ng'olowooza tebabitegeera kate babitegeera bulungi they imitate or they hear ne basirika n'ebintu byabwe so step by step mpola nga bwe weewala okukola ebintu ebimu mu maaso gaabwe kubanga babandoza tebanatuuka egi ya bbirabe ebimu biba traumatizinga ebimu bwe bakula eyo kwegamba ayinza okugamba nga nalaba ekintu bwekiti ekitaali kirungi nekimu shaping alina a different way ng'akuze gyatandibademu naye olwokuba alina byeyalaba kati nga bwe weeraba abazadde abasinga ntera obbabuuza would you want your son to marry a woman ng'alinga exactly like you ne Neisa naki or especially Neisa abamu batera okuŋŋamba nedda abalala nze nandiyagadde afune omukyala nga yeeyisa nga nze kati gwe ababa oyo son kyensingira ddala okwagala kyenandisinza okwagala omwana nga afuna omuntu gwayagala gwawulira nti ono gwe gwawulira emirembe naye oba amugjewa oba amugjewa bw'aba nga amwagala ng'amuwa emirembe nga bategeeragana bulungi kyekisingira ddala okubeera important kyekisinga okuba important kubanze nange engeri gyendimu oyinza okuba siyesanyusa omwana wange basinga oba lwaki bagaana bagamba ate sinze nsalirawo omwana wange ani gwanayagala bagamba nti abaana abalenzi batera nnyo okutunulira bamaama so naafuna omuntu ng'alina character ng'eza maama Solomon Kaweesa bwe yatugamba ndowooza bakikola naye sikifiirako ddala njala omwana wange kubeera happy gomanye abasajja babonaabonera mu bufumbo eyo nabo babakuba babakola kino ne basirika n'amanya omukyala nti bamwagala n'alyoka atuntuza gaayi buli kaseera ne bwaba tamukuba naye kumuvuma ebigambo kumulangira bino nabulwako obutuuliro tayagala kuddako ayagala dde ng'atamidde yeebakebwe basi kubanga bayagala bajja muyombesa imagine omuntu atakuba naye ayomba buyombi nowulira nga emirembe gikuweddeko ate ayinza okuba akola alina kasita aba n'omuntu amuwa emirembe gwe bategeeragana naye ekyo kimmala. Wow. Something you talked about, to love life, just a picture. Ebyasenga tunatwale tubikoonako lwakubanga babituganye naye nga social media yamutabukidde ati social media ejyakuntabudde oba yantabukidde buli omu alina opinions ate nsobolera ddala okwerwanako bwe kiba kyetaaga okwerwanako ku bintu ebimu but I don't feel like sparking an avalanche of insults right now. I'm not ready for them now, or I'm not ready to answer to any of those You're too busy. Naye nsobola kubyogerako. So tujja kunoonya kusenga talk eri after that show kati wano clean talk about the nothing you talked about njaga kugenda ku divorce bit ladies out there like abamu maina nkola love show nakolaga nti nabadde ne guy whatever there are differences mbitegeera naye kati nga bwogambye there's a moment where you have to start from zero kati waliwo omukazi alemera waawo n'agamba nze sijja twabitandika ffenna sijja vaawo n'abeera mu that marriage loveless marriage like ng'olaba aggwawo naye ng'alebeddewo because yagamba first of all baana bange ngenda kusigala okulwa baana bange then the property namunateekako akantu ku property ladies out there suffering depression ebatta bali eyo so how can you advise such a lady? I don't want to advise them. Siyinza kugamba nti nina advice y'okubawa naye nkirowoozaamuko ngamba there are things that can force you to stay in a relationship, in a marriage. Banagamba batya abamu akyogerera eno oba nagamba bamikwano gye kuba nti mugenda bisaasaanya naye baba atya okulaba nti ki bambi nti nvuddeyo waliwo ego ng'owulira omusajja amwagala nnyo ate nomanyira okuba nti ebina gye bigenda naye ng'owulira ddala byabadde akola ebintu bino byonna wulira n'otunuulira abantu bonna bakwano be babeerenga gwe balaba ebintu ebyo ng'owulira kambeerewo waakiri
akambeerewo okusinga okuvaawo binayingira mu maka olinaga akambeerewo kambeereko naye nga singa tulina omutima ogwokugaa nti kantambulirewo ngende twandibadde happier kubanga wolemererawo bwoti buli kimu akikkola ate kasitala nti olemedde onaakulagako ne ku mulala oba n'amuleeta awaka nakukubirawo nakuvumirawo kubanga toyagala genda naye ddala bw'obanga osobola nze singa mba nsobola butuufu ekyo nange nno nakityako banaagamba batya naye be nalowoozanga nti banaagamba batya nga mu butuufu ndooza sina be basinga okufaayo nti naye I was right okutya kuba be basooka kitambuzo kyogerera bakibeerako ekyokugamba nti nvuddeyo nze saatya ku divorcinga I did divorce I did in 2009 but nobody knew kubanga n'okusigalayo nasigalayo saasigalayo because njagala nnyo sigalayo naye ate twali twogera bulungi nnyo nesigala nga mbeerayo kumala myaka 2 nga teri amanyi until something happened ekyo wenayogerera so that's when everybody knew naye the closest people abasooka okumanya nefuuka mpate kuga neŋŋamba yes I was right naye neŋŋamba ate nkiwonye finally kivulumye mukyadde awaka naye nga tewali asobola kumanya kati neŋŋamba nkiwonye kasita naye nga tewali amanyi na lunaku ddi actually abantu balowooza nti byabadde byajjo byali bya 2009 ekintu ekyo kwega tubeera enslaved abantu olwokuba bagenda kwogera kino nze nali ntya mawulire nayawukana ne boyfriend wange nga nsigaddemu nga I'm not happy mu relationship nekyo natyanga ntya red paper ngagenda kukuba front page nensigalawo naye munaye ate nagenda okulaba bwe bifuluma aye tebibeerawo bannayuganda beerabira mangu ogenda okulaba ng'otowolokose ate somehow buli omu agamba tetuli feka naawe ogenda okulaba bw'oba oyogerako n'abantu ng'obulya buli omu akuwa story noga in fact I'm not alone this is something very normal kihappeninga nobeera free naye ekyo kyokulemera ebintu bingi nnyo oyinza okuba kati waliwo n'abazaala ddala nga tali happy lwe bagizeeko oluusi lubuto lwakigezaako lubuto because you're competing with somebody oyagala balaga kuba omusajja yamugamba oyo simwagala aliwo obubeezi oyekamba fukumulenkulage nti tukolaki tukyakikolako olubuto ate lwazze lutya olaba olubuto gwena ne bakuvumira abaana abo bofukuma so obufumbo ye mwana nedda abamu bwe balowooza nedda si bufumbo ye mwana naye bufumbo kulagako oli omukyalo omulala yegagamba oba akuvuma ate atakwagala omusajja omuki buli kaseera nga omulaga ate tolaba mbosa atolooza yazze tira of course ebyokulumya ate ekyo kiruma yes n'ozaala bangi nnyo ate ne babakulangira nga abo abaana abo abangi b'ozadde so is there a hope of you like well, this is too personal like settling nofuna omuntu omulala but do you know how long it's been since I divorced since 2009 yes ma'am 2009 nga sifuna muntu mba nabaki nenga mba nabaki n'olugambo oluusi batoli weka nomuntu gana divorcing nga naye leero baneesirikako nze mbeera ntya mbeera ngamba no ebintu things didn't work out I told us to be working out because the other person is bad or what waliwo ebintu ebirala ebitwawukanya n'abantu career wise oba abantu abamu nga tulemeddwa ba cultures tezikwatagana nnimi ze mwogera ebintu obitegeera bulala that's my situation oyinza n'okuba love eggwawo ku buli muntu love esobola okuggwako gwe mukyala nongona omwami gwesobola omuggwako lwakuba nti tetubikkiriza nti omusajja akeera enkya nga tutakwagala notankabuza kiki esirina ogamba naye nga byonna nabikola to him oba you're no longer attractive kati nga ngenda mu gym ng'ongamba munnaye am no longer attractive kati genda n'ogumiikiriza n'omukoowa ng'olaba tebikyali waliwo n'ebintu ebirala n'omwezi tebiri not only physical attributes omuntu ayinza okuba nga oli musiru ng'omusajja yakoowa omuntu omusiru nga tamuzimba ate nga tufulumya differently ng'oli omwami n'oba mulungi nnyo kino n'okikola oyagalamu pampering nga you take care of him for the marriage even during the marriage kati tulina engeri gye weeyisa mu maaso g'omwami bw'avaawo ate ffe ne tulowooza nti baba tebalaba tebawulira kati waliwo social media essaawa eno omwami ffe tulowooza abamu tebalaba mukyalawo buli kiposti yakiriko yataddeyo agantu buli posti n'ateekayo ekintu n'akwetamwa
ate n'atakugamba yina agamba abantu omuswaza kuga buli post etali mu magezi nosanga buli nno si post emu olabika bulungi nnyo oli mulungi muzibu n'otandika okukola ebintu ebyo kuba olowooza mwami wo talaba abasajja abamu bagezi nnyo babiraba naye takulaga nti abiraba gamba ne mukwano gwasobola omugamba akulaba gw'otaddeyo agantu gw'ovuma abantu ate abamu bakuwulira ng'oyogera eri bw'oba olowooza mwami tafaayo naye n'agenda n'alaba engeri gy'oyogeramu n'abantu b'obeera nabo abantu batema ebigambo oli najja n'agamba omulaba oyo ate ebintu nebitalina ddala makulu oba ebitali byamagezi omuntu n'akutuna n'agamba ti omulaba oyo ndaba yakola kino ebigambo kutema bigambo buli kaseera okuwaayiriza buli kaseera noyogera ebintu ebiri impossible abantu basinga kulowooza omuntu asobola okukukyawa olw'ebintu ebyo abantu balowooza kisenge physical appearance no. So it's more to that. Omukazi abeera ku social media all the time atekayo oba oli awo mvuga motoka nga kuba ekifaananyi ng'akiteekayo mbu simanya mbu ndi waka ndya byange my husband mukateeka ku tiktok lwaki tamugamba nti munaye I don't feel comfortable yamugamba ku nekira kuba ayagala competition kati nga bamugamba beba nga ebintu bagambye obaolooza takulaba kati ye omukazi amanyi tuno tabiraba tabimanyi I think either baganda be or relatives be bamuweereza naba mukazi we yataddeyo naye kenyini asobola obiraba kati jjukira oluusi mwefolowinga jjukira omuntu oba omufolowinzi oba mukyalawo oba mwamiwo buli gyagenza kale osobola obbiraba naye olaba akanyake nti yabilayikinze yakoze ki waliwo obutateekayo nno mmotoka naye kuteekayo gugambo buli omu n'omwogerako buli atadde ebintu balina gwe bavumye naye n'oteeka ye ennaku ejja batta ekirasembuse nammwe mulifuna gye muzimba simanyi naye gye musengukidde mujja sasulayo buli kintu ebintu ate mwatu babeera n'abaana ate oyinza okwesanga omwami w'omwami wa class kwegaabantu batambulira abantu bavunaanyizibwa n'otandika omuswaza mu ngeri egwe ne weebuuza lwaki bw'agenda n'abaana oba agenda n'omuntu omulala obiwulira abakyala tutuuka ne tubiwulira nti atwale bantu balala naye mutuuka akututte ku mikolo buli ssaawa yonna olimu abantu banyumya olina ssimu yobooti tolaganako nti oli interested abantu banyumya emboozi tobatunula nako ne babituuka okuba nti tebakugamba kigambo kuba gwe essimu yo n'olabayo aka nooseka bwe bagenda okwagala okumanya ki ekiri ku kantu ako nga kiboozibozi oba olugambo ebintu bwebityo ku bintu bingi nnyo natunulira ebintu bino nendaba music ne batandika okuba music nosirika owulira naye nga tofa bwe batandise okuba ekiyimba kale naddala ebiyimba byaffe ebyoluganda mulimu ebimesagi biri ebikyokooza nja kunoba muganda wange omwami asobola okuswa nayimba akayimba kako nja kunoba gaya akulekawo mpolampola gokandagamba nakula kino nekiri naye nga akamwa kano ate we have that habit okubeera osobola obutakakolera wali maaso kyeŋŋamba naye gwe n'olowooza nti talaba wala byokulaba otuuka mu restaurant n'obogganira abantu give me a coke abakazi bakyuka nnyo nga tubaze bawa empeta kati mbadde manyi ate ffe tukyuka batwadde empeta nga n'omusajja akiraba kati mbadde simanyi nti empisa ne zikyuka zitya wano nga courtship ati bandagala mpa empeta bandagala aproposinge tugenda mu marriage so I have to be nice nina okufumbira mpita bbira nenga bino omusajja agenda kudda kati nyamba tunyige ettooke lino nze alinyize you know I'm so caring kati bwe tumala tuwa empeta netuyingira mu bufumbo nga tokyafumba emmere njinga gwenyagala nsula mbusuuzagala awo ngaoba okyusa ennyo ate nze okukyuka kwemmanyi ate era gaipe ya advisingako yagamba njagala nkulabe nga bwe nnakusanga olw'okuba omufunye enkuwasiza tekitegeeza nti kiwedde ndaba wanfuna kati wenti bwendi enkya oleebeta buleebesiba oti oba weesibwa ekigoye paka n'obeera nekino ekintu kibone okuva ku makya ekibi ennyo ekyo n'obeera mbuli n'obeera nga clown n'ekintu kyo n'otogolola ngoye olw'okuba ndi waka n'oyambala agagoyegoye nina omuntu gwe manyi yakeera nga